ثم إن علينا حسابهم الله. Sitwagala muwanule entalo, sitwagala mannya bannange tukyabeetaaga, era n'abakuumi b'eddembe tubasaba nammwe mumere bakakkamu eri abantu bemukuuma, kubanga awatali bantu abo ate temujja kukuuma miti. Abakuuma ensolo bo gye bali era batendekebwa nga bakukuuma nsolo. Nammwe abakuuma ffe abantu naffe weetuli tugamba obukambwe bukendeereko eri bannaffe bakuuma ddembe. Genda kutandika kusala, tukakumala kusala, twakamala kusala tuti tutandika kusala na nyenkyani tusala bwiri tusala. Enyama zino tuligabe kusigikira mulenge twasomesibwe kuba enyama zisinga tuzihereza abatakwesobola kuba nibehikyawo enyama zino tukwesere abanaku. Ati nikyo ekiro kino kiba kiro ekyokusaba ahamu okuteeka mu nkola ekiragiro kya Ruhanga. Ensonga ey'ekigambo ky'obutujju nti biseera ebisinga mu Uganda wano n'awalala Omusiraamu olukola ensobi bagamba Abasiraamu batujju, naye tugamba nti Obusiraamu si butujju era tebusomesangako obutujju, era n'obutujju tekitegeeza nti bwe Busiraamu. Busiraamu ddiini ya mirembe, tuwagira abantu okubeera nti abantu babeera mu mirembe, tuwangaalira mu mirembe, tubeera nga tusobola okuwangaala awamu paka ekiseera Mungu ky'anabatwangazza mu nsi muno. Soganya kigambo ekigamba nti Eid Mubarak, tusaba Allah atuwe Eid ennungi, atuwe ebijaguzo ebirungi. Eid eno obubaka bwaffe nga Uganda Muslim Supreme Council wane Mbarara, Eid eno tuspreadinga mirembe. Ekigambo al-Islam bimaana salam kitegeeza mirembe. Tusaba Abasiraamu bonna gye bali mu Uganda n'amawanga gatwetoolodde okwongera okubeera Abasiraamu ab'emirembe. Tusala ente ezisukka 1000, olwaleero tujja tusala ente ezisukka 5, enkya tusale tubeere nga mwana wattu tusapulayinga mu districts ez'enjawulo, ng'omwo mwe muli Mbarara City, tuyinamu Isinjiro, tuyinamu Bushenyi, tuyinamu Ibanda, tuyinamu Rubirizi, tuyinamu Mitoma ne districts endala. Benga tetulwanagana oba tukolere eggwanga lino, tulabe nga tuteekawo embeera egenda okulaba ng'esobozesa buli muntu okulaba nga abeera mu nsi n'agiyagaliramu. Era obubaka obukulu obusinga nnyo ku Eid eno tulabe nga Abasiraamu bano ku Eid eno tugiyigirako obutabafuula balabe baffe. Buli wabaawo ekibi ekituukawo tuleme kuba nga tukisiba ku Basiraamu kuba nabo bantu bannaffe, nabo bantu nga ffe. Eri mpeera yonna tubeebaza okubeera nga mujjumbidde, naye mufube nga bwe musobola okulyako ne banneiba bammwe ababaliraanye ekisinga obulungi eri Obusiraamu. Allahu Akbar. Ayo kuteekateeka omwana kisinga okubeera ekikulu. Tojja kumuteekateeka na kumuzimbira, muteekateeke na kumutegeeza Busiraamu bwe, omugambe nti Allah ayagala kino, omubaka ayagala kino. Kutuba ya leero etukoze bulungi nti amaka gasasise, abantu bali scattered, abantu tebakyefiirayo, omwana olumuzaala takyafa ku muzadde, n'omuzadde takyayagala kumanya mwana ali atya, gy'emizozombe gye tulina mu ggwanga. So family eyina okubeera nga eteekebwateekebwa ng'abazadde bakola obuvunaanyizibwa bwabwe. Ntuusa okwebaza kwange eba MP olw'ekinene kye batukoledde okulaba nga batuyambako kuzimba Masjidi Nuuru eno, nga si lwaleero lwe batandise wabula okuva lwe twatandika tuli nabo, era ssebo MP tukwebaza nnyo, era tukusaba okwongera otusakira ba omulimu tukyayina munene gwe tuyina okukola. Olwaleero luno tuli kusala wano ente ediswiga 3,000. Ente ediswiga 3,000 atulina bakali baife abataki, tulina ebitongole kamaala wano ebikulembeire okusala ente wano. Bangi ino tuli kuyamba banaife, eriyo banaife abateesobola, eriyo okuyamba ku lekwa, eriyo n'ennyama yoti ya kutunda. Tujja kufuna wano nyama, basaze ente nnyingi, tuli kwesunga okufuna ala atugabirire.
فيها عين جارية فيها سرور. Emmende kifo kya byafaayo olw'ensonga nti ekifo ekimu awatuukira obusiraamu nga buyingira mu Uganda. Si kyo kyokka wagalamiddewo omubiri gwa Ssekabaka Nuuhu Kalema, kabaka eyasooka okubeera omusiraamu. Eswala tugimaliriza era tugenda tusale ebisolo. Tusuubira ddala okusalira ddala endiga n'embuzi ebiwera ddala 10 nga tugenda kuba nga tuliisa ku baana ab'essomero n'abo abagenda abatuliraanye mikwano gyaffe banneiba twabayise. قد اخترنا هذا المكان لصلاة العيد نظرا لأنه مكان متسع جيد. الأمر الثاني أهله طيبون. الأمر الثالث أشعر فيه كأني من أهله ولست غريبا عنهم. عيد مبارك علينا وعليكم.